ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Twabadde tukyanyonnyola ekintu ky'obulokole mukulu Richard. Nwabaawo ebitukwatamu katonotono naye nga gwe atulaba tuli ku topic y'obulokole kyeki. So bye twogedde ebisoose oba okusomesebwa okusoose omukulu Richard kwakoze tusima musingi omanye era nga mu ebyo okuba omulokole omutuufu waliwo ekirina okutulwanga akalira bw'ofuna ekitangaala ekyo wookifuna obeera teweetaaga muntu kujjukiza nti gundi lekerawo okusamira tokyetaaga okyenyinyala wekka. Obeera teweetaaga muntu kugamba nti kusamira nti gundi lekerawo obubbi okulimba kubi obeera okyenyinyala embala eyo eba yakuvaamu kati oyo mu maaso. So kati twakumye ku ndagaano eyo empya Mukama gye yagamba Jeremiah 33 ne Ezekiel 36:25 ti ndikola endagaano ne Isirayiri ndikola endagaano ndiwandika amateeka gaabwe mu mutima gw'omuntu. Katonda ennyini nga bwe yawandika ku tablets of stone ge yawa Musa agakuteeka mu mutima n'akwagaza byayagala n'obimanya. Kyova olaba nti ffe okwawukanako n'obusiraamu omuntu bw'olokoka oba tomanyi Bayibuli ojja with childish faith, blind faith, ng'owulira oli ku muliro oyagala Katonda ng'omumanyi but you can't explain how, ng'olina essanyu mu mutima gwo ng'omwagala
n'otandika okulaba visions mukama akwogera naye mu birooto owulira eddoboozi lye ayogera naawe ne mbuliwo ne bwogenda awali presence ya mukama ogisensinga n'omanya nti mukama wano waali naye nga n'ebyawanika tokola ki tobimanyi kati bwe bijja luvannyuma which means nti you become born again first n'omanya ne katonda nga teri amukwanjulidde n'obatizibwa mu mwoyo mutukuvu mpya katonda kitaffe n'omwana we mutukuvu ne bajja ne batuula mu lubuto lwo in your belly bible gan muvaamu ne mulekana okuvaamu ensula rivers of living water ensula ez'amazzi ag'obulamu kakati nga ky'oba osigazza kukyusa ndowooza kubanga bwo obwongo tebukola ki tebukyuka kati kikyusa obwongo bayibuli era yesu asaba mu yokaana 17:3 nti bamanye ggwe katonda omu yekka okitegeera this is eternal life basobole okumanya ggwe katonda omu yekka n'Yesu gwe yasindika kati bw'olokoka omanya katonda omu yekka kubajja n'akubeeramu toba tokyamanyi katonda kitaffe ali mu ggulu oba omanyi katonda akulimu oba omumanyi intimately oba omumanyi kuba abeera mu ggwe era Bible egamba nti Christ in you aba atudde mu ggwe yes Christ in you is the hope of all glory yensonga lwaki Yesu bamuyita Emmanuel nti katonda ali mu ffe God with us is within you which say Christ in you is the hope of all glory kati bwe nawe bitabeerawo katonda takuyingirangamu takujangamu omutima guli ogw'ejjinja tofunanga spiritual circumcision tofunanga mwoyo mupya kakati oba walokoka mu ndowooza ng'omusiraamu akkiriza nandowooza nzikiriza Allah biki naawe bw'oba oba munnaddiini obanga mukatuliki oba muanglikani atali nga mu bwongo bubimanyi naye ng'eno oli mukalu n'abasinga bali awo kati Yesu agamba Nicodemus emboozi ekyasinza okubeera ey'amaanyi ennyo mu Yokaana 3 nti marvel not when I say to you that you have to be born again olina okuzaalibwa katonda omuntu gw'agamba yali amanyi Torah Nicodemus was a rabbi yali musajja ng'ala mukama ng'atula ku rabbinical council ne bakayafaasi okitegeera naye nga katonda tamuliimu nga tamumanyi yajja kiro ng'abuuza naye nkozi nti ofuna obulamu obutaggwa Yesu amugamba you have to be born again tiyamugamba nti genda omanye Torah A to Z byonna abagundi baali babimugambye bana barabbis basadducees bafarisees abantu abatwa ku Sanhedrin council nga bamanye endagaano enkadde eyo A to Z naye nga tebalina kubikkulirwa kwayo kubanga ebikkulirwa na mwoyo nga you have to empty Paulo yali yabisoma byonna musajja yamusomesa bamutanga Gamriel taata we yalinga Rabbi Shemuka barabbi abalingako amaanyi ag'enjawulo nga webaka ku piro gye yeebaseeko wona Gamriel kati ne Gamriel n'ayiga Torah by heart okuva ku kitaawe okitegeera n'asomesa Paulo naye Paulo akugamba nti wadde abasajja abamanyi bansomesa n'enjiga naye byonna bye nayiga account it loss oba tolina Yesu tolina kyomanyi bini oba obimanyi byonna abayudaaya Yesu abatuuka ku babikula ebyawandiikibwa bamanyi oba yeye babikula abagaa nimubikula ebyawandiikibwa kuba mu byo mulowooza munaafuna obulamu obutaggwaawo naye ebyawandiikibwa byogera ku nze kati olina kumanya ye okutandikira ddala ye ekyawoneka wali kituukirire nti tewali wera wasomesa muntu nti manya katonda nti bonna bajja kummanya from the least of them to the greatest of them gwe ko omwagala n'omukkiriza yakweyanjulira agamba nti because you've loved me olw'okuba onjagadde nange nja kwagala nkulaga ebirungi n'ebyobuziba by'otamanyi okitegedde mu Zabuli 9 agamba nti I will even show you my salvation ayagala bamwagala n'abanyiikira okumunoonya balimulaba tosobola kumutegeerera mu Bible college tekisoboka kati yo twagendayo kuyiga nkola ze enkola za Katonda ennono z'obwa Katonda how do we deal with the world okitegedde naye nga tumumanyi so okanyikiza ennyako aba Bible college ogendayo kuyiga ki ogendayo kuyiga nkola
nga kati osobola okubeera Munnayuganda naye nga tomanyi constitution ya Uganda n'ogenda osobya ebi kakati bw'osoma constitution ya Uganda omanya nitubeera ne parliament which is the legislature nitubeera ne executive obwa president then nitubeera n'ekitongole ekiramuzi zino ne rights zange zino byeki naye ng'oli Munnayuganda kati obulokozi bukufuula munnansi obwakabaka bwa Katonda okyejeeyo bulungi bakitegeeza nti nze Omumerika wakwata constitution ya Uganda n'agisoma n'amanya buli kimu ekigenda ekikwatagana mu Uganda abaagitegedde naye tekimufuula Munnayuganda era asobola okukola ebintu nga constitution weebyagamba naye taba Munnayuganda era bw'ajja wano bamuvunaana ku mateeka ga constitution ye Uganda naye tekifuula nti Munnayuganda kati amazima kati omusiraamu asobola okumanya Bayibuli ne masabo gyeziri naye tekibafuula kati amazima gali nti abasinga ffenna tumanyi constitution ya Uganda naye nga temuli Bannayuganda kati abasiraamu betuwakana nabo bamanyi Bayibuli naye si baana ba Katonda era tebagasa kati n'omulokola ali ayina okimanyi osobola okubeera ng'omanyi munnanga amateeka g'e Uganda naye nga toli Munnayuganda kati bwe tugenda mu byawandiikibwa byo bikinnyonnyola mu 2 Timothy egamba kandite ekyawandiikibwa ekyo 2 Timothy 3:16 egamba nti bwe buliwa 2 Timothy 3:16 nti ebyawandiikibwa bino abantu babisoma 2 Timothy 3 so njagala olabe vidiyo zino naddala okusomesa kuno okuva gye twatandikidde ogenda okufuna amakulu nti all scripture is 2 Timothy 3:16 all scripture is inspired by God and useful for refuting error, for guiding people's lives and teaching them to be upright. 17. This is how someone who is dedicated to God becomes fully equipped and ready for any good work. Okitegedde bw'otegera ebyawandiikibwa King James yegamba nti all scripture is God breathed. It is used to teach, to refute, reproof, and rebuke, so that the people of God are well equipped for every good work. Tebyawandiikibwa bino bikuyamba ng'era constitution nomanya nti wano bali baakikola ne bakola ensobi wano kiyamba bwongo buno kusalawo kuba obwongo bwe tukozesa to deal with the issues of the world, the soul, the mind. Obwongo buno eno Katonda bw'omumanyi mutima spiritually bintu bitegeera connecting with the divine, but for you to operate in this world, physical world, wetaaga okumanya ebyawandiikibwa so that oleme kulimbibwa, so that oleme genda mu nsobi. So abagenda ne basoma ebintu bino mu Bible College na bikiba bateekeddwa kakati bw'ogenda mu Bible College. I went there kubanga nali ngenda kubeera musomesa era nga bwondaba kati tulinayo topic oba ebeera topic bagita apologetics ekuyamba okuddamu ebibuuzo by'abantu nga babuuza. Sami abasajja balaba mu speakers corner London Hyde Park nga bakupika ebibuuzo kino tubulire tunite tubulire no lwaki Yesu yagamba nti tamanyi lunaku lwalidda yadde malayika temanyi. You have to have all those answers. Bible kyetugamba nti be well equipped and ready to answer, to give an answer for the hope that you have. How can you answer questions nga gwe tobimanyi? Era Bible tuga tunaasomesa tutya nga tufe tetwasomesebwa. Kubanga nanga awo ensinga okuba n'obuzibu n'abamu abasumba oba abaweza ba Katonda abasinga bendaba nti olina okubeera nga wekyogeddeko mu kusooka nga osobola okuddamu ebibuuzo by'abantu bye babuuza. Teri excuse mbadde ekyo kyamwoyo tojja kitegeera teri. Bayibuli eno buli kintu mwekiri. So mwe mutukuvu akubikkulire olunyiriri mojja okuyisa ekintu ekyo kyokola ki kyoyagala okwogera n'okugula ebitabo ne weesomesa. Ebitabo kati wekyetaaga nagenda mu Bible College
kubeera ezimu ziri online osobola n'okugula ebitabo gwe mwennyini systemic approach to systematic theology ebikimbiraba abasoma na babirina. Knowledge is everywhere. Bible egamba nti mu biseera eby'oluvannyuma okumanya kujja kweyongera. Kati ebitabo byonna byosanga mu laboratory mu library eza Bible College you can order them online Amazon n'obigula oyinza n'okugula ebikadde ebirala biweebwa buweebwa. Kati edda nga sinatandika Bible zino nga ngenda mu charity shops abasuula ebitabo gye batabyetaaga mu maduuka ga Oxfam nembigula nengula Bible ezibwa na kuno ezirimu amalima nga gaayulika nengaba. Ebitabo bya theology byonna gyebiri universities zibi disposing off every after 3-4 years ne ba replenishing their shelves with new books. Wamweyo. Yeah. Na wano makereti tebakukkiriza simanyi naye tosobola kukwotinga kitabu kiri more than 5 years old academically. Yeah, kubanga ebintu byokola biri current. So kyensinza okutegeera omulokole omutuufu olina okuba nga God circumcised your heart. N'akuwa omutima omupya n'awandiika amateeka gwe mu mutima gwo n'akuwa a clean new spirit tugenda kutuukayo n'ate naye mwenyi najja n'akubeeramu. Kati kino bakikujjamu ekitima kino kyozalibwa nakyo okuva mu lutwe lwa maamawo ne bakikasuka eri n'akuwa omutima omupya. Bannange n'oteeka kufuna gifts wali tolina. Nkutegedde. Bible Yesu Jesus Christ is the wisdom of God. Bw'oba naye ofuna amagezi kyebulaba nti bapawulo baali babulira mu bikola by'abatume 2 abaabalaba baagamba naye bano abantu abatali lanedi abataasoma abavubi bamanya batya ebintu bino. Ojja kulaba okubbinkana kw'abaana bano abawakana n'abasiraamu babulira enjiri mu basiraamu bawayiswa ba Joshua baani ebyawandiikibwa biva buvi kuno ku mutwe buli kibuuzo kirinako ansa oyo mwoyo mutukuvu. Teri mwana wa muntu kubulwo tosobola. Abasiraamu bajja ne babuuza ebyawa n'ebya. Have a look at those arguments ozeetegereza. Agamba bikkula Kuruhani ng'emuli wano Bayibuli emuli wano hadithi zimuli wano. He has an answer for everything. Kubanga omwoyo mutukuvu yakimubikkula. Of course bagenda ne basoma ku Evangel Bible College naye era bya mwoyo abidipositinga. Kati bw'oba kubuuliza nga weetaaga to answer ye mwoyo akijjayo ekyawandiikibwa kyereeta wano ne kyesimba. Okay. So tweyongereyo. Twabadde tuli so kati endagaano eyo jjajjaffe Dawudi yalinda nga tayagala genda mu Geyeena ng'agamba Mukama olijja ddi okitegedde ofe ku musaalaba omubiri gwogwo gusalibwe ng'endiga omusaayi gwe gusasudde ebibi byaffe. Kati agamba mu Zabbuli 13:8 agamba nti I wait for the Lord. My soul does wait, and in his word do I hope. My soul waits for the Lord more than the watchmen for the morning. Indeed, more than the watchmen for the morning. O Israel, hope in the Lord, for with the Lord there is love kindness, and with him is abundant redemption, and he will redeem Israel from his iniquities. Ng'alinda Lord yani ye Yesu. Naga muye mujjude ekisa n'okusasira. Ate mulimu n'obulokozi. God will redeem Israel from all his iniquities. Kati nabo ne balinda balinda Abayudaaya nga balinda Yesu okujja okufa ku musaalaba baali bakimanya ajja kujja afe ku musaalaba nga bw'ojja kulaba mu Isaaya 5:3. So baali bakimanyi nti ajjira nga bamulinda. Yes. Nti agenda kujja nga onaga nti I wait for the Lord kubanga balina muyita omuntu w'e Nazareth. Ekigambo Nazareth in Hebrew kitegeeza the watchtower. God is a watchtower. He watches your going and your coming in. Nga olaba nti ekibuga nga kino nga kuliko tawa eri awo abasirikale balinnya waggulu ne balaba ani ayingira mu kibuga ani afuluma. Kati he has to watch over Israel. Bible kigamba nti oyo akuuma Isirayiri. He who watches over teyeebakera tabongoto is a Nazarene we Nazareth. Okitegedde ate yalina kuzaalibwa Bethlehem
ekigambo Bethlehem in Hebrew is Bethlehem kitegeeza ennyumba ey'emigaati kuba Yesu gwe mugaati ogw'obulamu. I am the bread of life. Buli andyako afuna obulamu butaggwaawo. Okitegeere kandi so wano Dawudi yali abuuza agamba Mukama ninda lwa nsonga ebirungi yali abikoze naye nga wagambye ebirungi byo good deeds tebikuggisaako musango. So justice yalina okubaawo. Yes. Kyobola we tujja oluyimba lumuhimbuku oluga nti emirimu gy'engalo n'okufuuba kw'omuntu n'amaziga mangi ennyo emisana n'ekiro byonna tebijjawo bibi gweweka omulokozi. Oluyimba omuzungu ata Rock of Ages nti emirimu gy'engalo n'amaziga g'Omukama mangi ennyo emisana n'ekiro tebijjawo. Kati oyinza okuba nga Abusiraamu bakola nnyo bambi bawa zakaati bagenda mizikiti bakuba ebyenyi bino ku ttaka wano ne wazimba ne bafuna sikida Abashiya ne beesala musaayi ne gutiirika mbu gujjewo ebibi byabwe ne beekuba empi mu bifuba. Togenda kutujjawo kibi awatali musaayi guli ogwa Yesu ogwayika. Dawudi gwe yali alinda wano. Yes. Okay. Kati era Habakuku akyogera 5:4. Yeah. But the righteous will live by his faith. Nti omuntu okkiriza n'omutima gwo ddala n'oyatula n'akamwa ko nti Yesu yeki ye Mukama. Baroma 19. N'oweebwa obutuukirivu. Kati bwe tugamba nti oyatula n'akamwa kamo n'oyatula n'omutima gwo n'oyatula n'akamwa ko. Era ntugamba n'oweebwa obutuukirivu. Naye bw'omala okwatula bw'omala kyoyita gwe okukkiriza n'okwatula n'omala okwatula then it is up to God to give you the gift of life or not. Kubanga addawe n'examining okukkiriza kwo. Okitegedde erinako wemala okwatula. Yes. Wemala okukkiriza n'omutima gwa n'enjatula then it's up to God. Ndokose kati kiri mu mikono gya Katonda. Mikono gya Katonda. Does he approve? Tekiri automatic. Kati wano bagundi bano n'omusajja w'omutwe bamuyitaani alina omutwe gwa kiwala ate mumpize comedian Kapere. Kapere yayatula ku gundi ku 77 days of glory. Kasa yawulira ery'embaga ez'ekikungo ez'obwerere bakuwa essuuti n'omugole ne bamwambaza n'emmere yabwere kati ye ng'ayagala mbaga n'ayatula. Kapere yayatula Bad Black Kamiri naye namulabayo. Naye bwe baamala okwatula buli omu yaddayo. Papa Sidi okitegedde. Papa Sidi ng'agamba katate ye musiyazi. Kakati Kapere n'addayo mu kuwemula kwe ne mu kunywa omwenge gwe na buli kimu bamuwa n'essuuti n'okuvoola n'avoola biri. Kati Katonda Bible gati with the heart one believes and with the mouth confession is made unto righteousness. So did you believe unto righteousness or not? Kati ekyo kiri makati go ne Katonda. Bible gamba God is the author and finisher of our faith. Why? Ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Osobola okulimba omwana w'omuntu ne Katonda tosobola. So kitegeeza nsobola okubeera nga nfollowinga buli kimu obulokole kye bugamba amateeka oba masqueradinga biki omutima egubeera nga kati Katonda okuteeka mu stamp bwe kino muwadde obulamu obutagwawo biriwe bijja circumcision of the heart ejja mwe mutukuvu akukkako otandika okwagala Mukama Katonda wo n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna otandika okuva mu ebibala by'omwoyo mutukuvu. Naye bw'oba ng'okukkiriza kwo kwali kwa kifere stampu nga tebaagikoonamu amannya go tegawandiikwa mu bitabo bya bulamu
anti tukyogera wano obala ebibala eby'omubiri omuntu oli omukadde yakulimu gubazalwa ebyokola byo ne bizimu byo oyo ekibala Adamu kye yawulya ekyaggulawo poto esigala ekyali open sitaani akuyingiramu ng'akozesa by'ayagala so circumcision eri eggalawo poto nkitegedde eggalawo poto nibo baba bitegeera nga nze wendi mu bitegeera muno wemutuku bajja bibasomesa circumcision eno ejja kuggalawo poto eri sitaani nga nakyamala gakozesa by'ayagala okuggyako nga weeyagalidde kuba ne Adamu teyakemebwa yali yeyagalidde yakyagala yasalawo era yagamba tunakirya tugenda kufa naye nze nsazeewo ngenda kirya katulye yes so teyakemebwa Adamu bannange okitegedde akati bayibuli egamba nti Abrahamu yakkiriza Katonda Abraham believed God and he reckoned it to him as righteousness okukkiriza kwaffe kuno kwe kutuweesa obutuukirivu n'obulamu obutaggwaawo kati emirimu emirungi egijja olw'okukkiriza ku n'omwoyo akulimu n'embala eno ekulimu empya bijja luvannyuma as evidence of the new nature that is in you new nature nature yembala oba ye I don't know nkimanyi naye sobola kinnyonnyola so kakati omuntu beera baga nti omuntu nga tasobola kubala bibala kiba kitegeeza teyalokoka tannalokoka era Mukama yasanga omuti Isirayiri eyo omuti ogwo fig tree gwali gulina okubala ebibala not real figs naye kubeerako obuntu obusooka obulaga nti omuti guno gunaatera okukola ki okuleeta ebibala naye obuntu obwo nabo babulya kati agutuukako nga tebuliiko naga guno omuti tegugenda kubala bibala n'agutema n'agusula muliro n'omulokole mwennyini eyalokoka kubanga osigala okyalina mind eno era okyasobola okusalawo okukola ebirungi oba obutabikola naye nga tokemeddwa ng'osazeewo oba tokyakemebwa oba omanyi ekituufu n'ekikyamu kuba amazima ga Katonda gakubeera mu bayibuli ega nti munaamanyanga amazima ab'eddembe kati oba omanyi so okola tokemeddwa teri mu sitaani yankemya teri osalawo kati oyinza osalawo n'ogamba nina ettaka neetaaga tripu z'amasanyu bweziti ku saiti bakubidde okitegeera omusenyu guweddewo kate ng'ogenda ku kkanisa kati bw'otuuka eyo n'oyisa akabbo ne katawera what do you do n'ogamba mumanyi nti Mukama agaye tugende mu kusiiba ennaku 10 naye we ziggwerako nomutegeka ky'onoowa Mukama kuba agenda bbawo ebirungi kumbe baze sayiti yo n'abo ku saiti n'obakubira mulindeko ennaku 10 mwiki 2 njabambala kati oba tokemeddwa oba osazeewo okukola fujjo nga ggwe kati abantu kye bakola bakebera eno kyaliriddawa nti abantu balina okusiba ate bamala okusiba kuwa essente nga tekiriimu kakati kyobula twetaaga ki bayibuli eno etubuulira omuntu owaayo otya Yesu aga nti omuntu owaayo nga weeyagalidde willingly Mukama ayagala teri bya kupaswedinga teri simanya biki absolutely so ate ne wali Eva yakemebwa naye Adamu ye teyakemebwa kuba Eva teyaliiwo nga bagamba Adamu kyotokikola nga kyotokikola kuba wakireeta ono amugamba bakitugaana ate agenda n'okujja okugamba Adamu nga yalidde edda Eva anti ngamba waleetera Adamu n'addamu olugero nga bakitugaana naye era naye n'asalawo katukirye kijja oba tokyosalaga nti owooluganda amisebo sitaani yankemye nenebaka bw'oba ddala walokoka omwembe guba akulumiriza olw'ekibi n'omusango owulira nga kyogenda okukola kizitowa ate tekinyuma naye n'ogamba era emisambwa gikuba endulu nga gikulaba ogenda mu loogi kigamba labagasiya kuba bw'oba oyingira mu loogi bw'oti ogenda ne Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ne bamalayika Katonda be yakudekako bonna oyingira nabo ne bakulaba ng'oyimba oluyimba lw'eggwanga olw'ekigwenyufu n'oswaza Katonda nga balaba eggulu lyonna lyegguka ne bakwetegereza nga weetema sipeeya
anyway tuveeyo ne prophet ne prophet okitegedde so kakati Abraham na Isaac abo baalabako Katonda ng'ataasa nga kubanga Mukama agamba Abraham okusaddaaka Isaaka ng'agamba nti olina omusaddaaka olw'ebibi byaliwo nga saddaaka naye time etuuka Mukama ono Abraham ogalula ekisaasala Isaaka namugaa tokikola nno okukkiriza okwo kw'amaanyi bannange yakkiriza Katonda okukkiriza okwo kw'amaanyi wogendera osale omwana wo ffe batugamba bugambika olaba obutabo buno ennaku ezo bwanzigwako nga neetaagayo bokisi nayeetaga pawundi nga 350 awo bina naye nga bannange tiwalina kubayambayo ekibuweebwayo nempukusa butabo buno nze nina okuba obutabo bwengaba neŋŋamba sijja bukuba this time sijja nsigaze ku ssente zange kwe kwesalirawo kuli naye oluvannyuma neneebuulirira neŋŋenda ku printali neŋŋamba musajja nkubirayo bokisi emu bwe mala okyogera Mukama yasanyuka essanyu celebrations ezaaliwa zaali mpitirivu naye nga mmaze kusalawo teyankaka era senga wagaana era wandibaddewo Mukama gange nimuyamba abanaku kuba ayambye omunaku aba yawadde Katonda ebbanja kane takugamba ndi kifuba kiteeka leeta gwe kikola olabe gwe okikola nga tokirowoozezza nako kyogenda kifunamu ojja tugamba naye Mukama oluvannyuma ye yamanya kyakola ki bwakuyisa so ebintu bya Katonda bwomala okulokoka oba tokyakemmebwa ebyo nga bwe wali luli obeera omanya amazima luli omubiri gwayakanga mwana n'ayitawo gundi n'akunyiiza ekikugira mu gundi kangende mu fintu ekisuka ngende muloge nyetaaga okikuba naye wano oli akukola ekintu weka ekisooka okujambululamu okusonyiwa Mukama basaasire tebamanyi kye bakola n'ofukamira ne ku ttaka ne weegayirira olwoyo akubbye waliwo yanziba anti wange yanziba pawundi 2,208 mwaka nga gumu guyiseewo kati naye bwe yanziba nawe saakabira ssente niba binalaba ng'ayonoonye nengamba onobba otya mutabani wo anti nga kibi oli muvundu bwoti nga Mukama muyamba alokoka agende mu ggulu nenfukamira ndanako okukabira Katonda amusaasire nanga nsaasire neme kunyiigira mukyalo oyo Mukama mpe ekisa musonyiwe kati Abraham yakkiriza Katonda embala y'okubeera ogonjebwa eri Katonda nemuyingiramu kuba ayagala Katonda n'omutima gwe gwonna n'amaanyi ge gonna ate ye terina byawandiikibwa byasoma kuba tebyaliwo naye yayagala Katonda embala eyo muyingiramu era n'amugona era ekifo ekyo bwe baali bagenda osalira Isaaka yakituuma on the mountain of where the Lord will provide okitegedde era Bayibuli egamba mu Genesis 22:14 nti to this day ekifo ekyo kyayitibwa in the mountain of the Lord it will be provided nga Mukama yamugamba nti ku lusozi luno nja kuleeta endiga wali yamuwa kaana ka ndiga a ram naye yamugamba a lamb will be provided yamugamba ku luno salaka n'akaliga akato naye enkulu ejja era ng'ennaku z'omwezi 3 April AD 33 in Jerusalem lwali lwakuna ku ssaawa 9 gwennyini ogw'akawungeezi Yesu Kristo yafumitibwa yakomerebwa yattibwa ku lusozi olwo lwennyini n'afuuka omwana gw'endiga ku lusozi gwennyini gundi kwe yali kati it is a mountain range Jerusalem ku lusozi lulwa lweruti so on the hills of that mountain we yakomera wano olaba Temple Mount then wano Jerusalem the old city then wano Golgotha Calvary era olaba kiringa wano ne ku kizimbe kimabega w'ekizimbe ekyo oba olaba ku lusozi tuli ku lusozi lumu wano olaba kati kano katunnumba nakali katunnumba nakali katunumba kati bamukwatira wano kumpi ne Temple Mount no bamukwatira mu Garden of Gethsemane which is down into the Kidron Valley nga olaba wali ne bamwambusa the hill lusozi olwa Jerusalem ng'emiggo wegikubwa n'ayingira mu the gate that is beautiful the golden gate n'ayitamu paka ku station 1
ku nyumba ya Herod awo bwe bamusuula yasula ekiro kyonna ne Barabas. So yasulanga wano nga tempe muli manju era bamukuba emiggo ekiro kyonna ekyo. Abaroma baali bazannya omweso ogw'okuttaka gukyali nawo tuukayo naye nga buli awangula akagoba afuna right okuba Yesu kibooko 10. buli awangula akagoba bamukuba nnyo yaŋŋamba bamukuba by morning nga newomutulako tomutegeera bamukuba kati bamutuuka ku makya mugamba yeetika omusaalaba n'agwetikka agenda afume mu Damascus gate but somewhere there like halfway n'alemererwa kuba yasula talidde tanywedde yasula atunula ekiro kyonna nga bakuba kati n'agwa. Kati bwagwa waaliwo omusajja yali muddugavu nga bamuyita Simon of Cyrene ng'ava Libya n'amuyambako okwetika omusaalaba. Kati bwagwa awo ng'agudde waliwo omusajja mu Roma yali captain bamuyita Katafiras gaayemu yamwogerako yakuba Yesu emigaawo situuka weetika omusaalaba atasobola era bwe yakwata bw'ati ng'agwa omukono gwayingira mu kisenge ne fingerprints zikyaliwo n'essaawa yaleero. Simon n'amwetikirako omusaalaba paka wali ku Golgotha. It happened byaddala era kino kyatuukirira ekya Genesis 22:14 that in the mountain of the Lord it will be provided. Yesu yafa mu kifo kyo Isaaka nga Isaaka bwe baasala akaliga kali instead of him. Kati mu kusala endiga eno Mukama aba akulaga nti endiga ng'erwana terina musango gwekoze gw'olina okuba endiga eyo. Okitegedde erwana esambagala ekaaba nga munte kole bwe muti okitegeera sirina musango. Kati it was called a substitutionary atonement nti mu kifo kyagwe endiga efudde mu kifo kyo. Kwayo terina kyekoze. Bayibuli kyegamba nti yaddira oyo atamanyi kibi n'amufuula ekibi ne bamwakiwuza bamuteekako buli kibi. Awo ku musaalaba Golgotha awo Yesu yafuuka omusiyaga, yafuuka omutemu, yafuuka omubbi, yafuuka pedophile, yafuuka rapist, yafuuka omulogo, yafuuka buli kibi kya nsi kyonna kyamugendako. Era awo ne baawukana ne Katonda. Kuba Yesu yalina nature bbiri. He was 100% God by implication as though he's not man, and was 100% man by implication as though he was not God. Yalina natures bbiri, ey'obwakatonda n'ey'obuntu. Awo nature bbiri zaayawukana. Yemu neekwata kyayo. Katonda nadda eno, Yesu Katonda nadda eno, Yesu omuntu nadda wano. Omubiri gwe ne gutugibwa, gusalibwa, omusaayi ne gufuumuuka, obusungu bwa Katonda ne bukomba ku kibi kibi. Era yagamba yakwotinga Zabbuli 22 nti Katonda wange kiki ekikundesezza, ng'alaga nti nze eyawandiikibwako ebigambo bino. We yakwotinga ekigambo ekyo Kayafasi yakyo n'agamba nti akwotinze Zabbuli 22. Kuba nga lwaki teyeerokola ave ku musaalaba ddala emulokozi. Ye n'agamba nti Elohi Elohi lama sabakatani. Kati Kayafasi bakitegeera agamba agambye nti Katonda wange kiki ekikundesezza. Teyeegerera Katonda akwotinga Messianic scripture eraga nti yenze bino byampandiikibwako yenze Mesaya. Yes, kino kituukiridde. Era baatambula bagamba tufudde. Tukoze tusse omuntu atalina musango. Kayafasi, Anas n'abantu Abayudaaya abaaliwo bonna ne beesalira omusango ne bagamba tusse omuntu tuyiye omusaayi ogutaliiko musango era ekibi kino kibeere ku ffe n'abaana baffe forever. Nakati Isirayiri ebonaabona bo bennyini be bakyeteeka. Ne b'Abayisirayiri yeebonyeebonye mubanga abatereddemu ate bano babagize ate bano. So kakati ekyo era it was a mirror. Okitegedde Mukama abaana b'Abayisirayiri baali e Egypt. Mukama yabagamba mu Exodus 12:23 for the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when he sees the blood on a lintel and on the 2 doorsteps, the Lord will pass over the door
and will not allow the destroyer to come into your houses to smite you. Nti bwe baali bagenda okutta abaana ab'obulenzi abakulu n'ebisolo ebyo ne first borns mu Isirayiri, Mukama agamba Abayisirayiri timuteeke omusaayi gw'endiga ku mulyango. Omwoyo wa Katonda atta, the angel of the Lord, the angel of death wanajja bwanalabanga omusaayi temujja kufaamu muntu mungi eyo. Omusaayi gwe gwali gulaga Yesu. So by the blood of the Lamb, the spirit of death passed over. Now, yes, Mutuma is the Passover lamb. Era yafa ku Passover. Nga ba celebrating ekikyali Egypt. Kwolwo lwennyini. Lwe yafa. Yeah, it was the Passover season. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Okitegedde. Kati ekintu ky'omusaayi guno kuba nti gwekola propitiation, gwe gusasulira ekibi ky'omuntu. Mukama akyogera mu Leviticus 17:11 nti for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you on the altar to make atonement for your souls, for it is the blood by the reason of life that makes atonement. Awatali kuyiwa musaayi tewali kusonyibwa bibi. Kati bw'oba tokkiriza mu musaayi ogwo gwayika ku ennaku z'omwezi 3 April AD 33 ku ssaawa 9 togenda kuyingira ggulu. Ne bw'olikola ebirungi ebyenkana tojja dingi. Era Yesu yeesongako n'agamba tiyenze ku n'amazima n'obulamu. Yesu yasonga ku musumba yenna, teyagambako kanisa yonna nti lyekkubo n'amazima n'obulamu, teyagamba paapa, teyagamba nti Muhammad, teyagamba nti nabbi gundi, yeesongako nti yenze. It is an exclusive statement. Yayogera mu Luyudaaya oluli clear ti Enoki via Direk via Imet via Chaim, nze kkubo n'amazima n'obulamu. Kati gw'onoononyeza obulamu mu munnyo abasumba gwe bagaba, n'onoonya obulamu mu biweebwayo, n'onoonya obulamu mu bitambaala, n'onoonya obulamu mu nfuufu, n'oyambuka mu nsozi, you wasting your time. Ojja bikola byonna ku nkomero ojja kwesanga ng'ozzeeyo onoonya Kristo. Yagamba nze kkubo. It's an exclusive statement. Yenze nzekka nze kkubo. Teri kirala. Erikutwala eri Katonda. Yenze mazima. Ekitegeeza nti ebisigadde byonna bulimba. Amadiini bulimba, biki bulimba, nze mazima. Era bw'omanya nze ojja kufuna eddembe. Ate nze bulamu obutaggwaawo, nze agaba obulamu obutaggwaawo. It's up to you. Statement zaali very, very exclusive. Yes. Yayawulamu byonna biri n'abisensula n'asigalayo nga yekka. So byonna osobola obikola naye oba tomulina. Bayibuli egamba nti nga Musa we yasitula omusoto gwali ku kikomo mu ddungu, na bw'ati omwana w'omuntu Yesu Kristo bw'alina okuyimusibwa. If you don't lift Jesus and you lift something else, you go to hell. Yakudaala n'okudaala n'agamba nti mu Matayo 24 ng'ayogera ku kudda kwe, n'agamba nti okudda kw'omuntu kulira bwe gwali mu mulembe gwa Nuuwa. Abantu baali bize nga bawasa, nga bafumbirwa, nga banjula, byokka nga bye balimu. Amataba ne gabali awo. N'olwaliro ekkanisa byerimu. Twabadde n'embaga ennamirembe ku Friday ku Cathedral. Naye kazini wange yabadde afumbirwa. Embaga nga saa 7, 1 hour strict nga balina okufuluma kuba waliwo omufu ayingira bamusabire naye afulume ngeri embaga ezaasoseewo nga 4 n'eziddako awo. Tewaliwo bulamu butaggwaawo. The church is busy kusabira abafu, kugatta abagole, genda kwanjula abagundi, president agenda kukyala egindi. Bye tulimu. Naye waliwo abatugambye nti Yesu akomawo nga 23. Abo kati n'abiri mu ennya. Anti kyetwagira Bayibuli eno.
yagamba nti ekyokudda kwetirialisi yakozesa ekigambo mu Greek bakita oiden. Oiden it has a declarative property nti I'm not permitted to declare wadde mmanyi. Naye kati abadibuna Bayibuli mu Luzungu tebakitegeera bo bagamba teri amanyi. Yali amanyi olunaku lwalidda. Naye takkirizibwa kulwogera kubanga mu Buyudaaya mu kalicha yaabwe olunaku Yesu lwagenda okudda bo balabanga lwambaga lwagenda okukima ekkanisa nti Yesu ye mugole omusajja ekkanisa ye mugole omukazi. Kati mu kalicha yaabwe taata ya announcingira abantu mutabani we lwagenda okuleeta omugole omukyala. It is the honor of the father to declare when the groom will bring the bride. Kakati ye taata kyakugamba gamba tegeka gendo yanjula omukazi n'omuhanjula nakugamba nti mu mwezi bweguti mubanga nga bweri mutema amabidde gawanike kati musogole omwenge ne mugusogola ne gubeera naye nga tababulidde lunaku then lubuna akikubawo nti ku lunaku bwe lutoleeta omukyala lw'embaga endulu ne zivuga. It is to the honor of the father to declare. Kati Katonda yekka yalina oku-announcing olunaku olwo. So si malayika, so si nabbi, so si ki. So kakati Paul akozesa the same word oiden bwe yagamba nti bwe najja gye muli I chose to know nothing from you but Christ and him crucified. Tekitegeeza nti Paulo teyamanya kintu kirala kyonna, teyamanya nti omuntu onava mugalo ng'ogenda okulya emmere ogenda mu toireti oluguudo olugenda ejjendu yali ebyo byonna abimanyi. Naye kye yayagala, the only thing that he wanted to be declared was Christ and him crucified. Okitegedde kati ekyo abagamba bamanyi olunaku n'essaawa bafu bwe bubonero kasa kibanga yeye Katonda oli yamugamba 2018 kirangirira kakati bagambye September 23 na 24 2025 okomawo kanjala kutegeeza ekintu kino olunaku si lwawala lulina ennaku ntono bwe zinaatuuka nga takomyewo simanyi okimanyi nti mu ndagaano enkadde bakubanga amayinja ne babatta wano musumba omu wano Miracle Center twalina elections wano wali ozaaliddwa n'agamba nti Besigye agenda kufa ng'okulonda tekunaggwa Museveni ayitemu anopposed Mukama yaŋŋamye nga bulimba musajja akyaliwo Besigye mulamu so bannabbi b'obulimba babulagandi mu nkomero waliwo bannabbi b'obulimba Mukama tatugambangako ebyo si bye tulina okwanawunsinga yatugamba tugende tubagambe mulokoke mwenenye kubanga obwakabaka obw'omuggulu bunaatera okutuuka mujje eri mwenna gye ndi abakooye n'abasobera nange n'abawumuza kati omuntu aba tazze n'ebyo najja ku lunaku olwokuna nkomerero mufu ekyawandiikibwa kimusudde ebbali teri alina kwanawunsinga aba ali ku bibye fera tukimanyi nti Yesu bw'anajja engombe zirivuga kuva mu ggulu tujja mulaba mu bbanga yagamba nja kujja kirongo omubbi kakati ate gwe bikyusuta noga nti olunaku olumanyi anti ajja kugamba ebisinga tebyawandikibwa teri tebyawandikibwa Bayibuli egamba nti tusomye 2 Timothy 3:16 bino ebyawandiikibwa bye tulina okwesigamako okusomesa anti we tubuuza bye batugamba balalu kanjala kugamba nze kanja kubuulira nze nina okwolesebwa okwange Mukama kwampa okwange nga kuko kati nze eggulu ndimanyi Geyena ngimanyi Yerusalemu ekijja ngimanyi Katonda Kitaffe mumanyi n'Omwana n'Omutukuvu ne Sitaani mumanyi n'emizimu ngirabyeko naye eyo si y'enjiri ya Kristo bwe ngenda okubuulira enjiri bino bye mbuulira ebiri muno yes era ebyo nabibuuliranga nga simanyi Bayibuli bye nalaba Mukama n'aŋŋamba no ekigambo kyange kiri established. Bayibuli egamba mu Zaburi 10:19 I think onyirwa 7:2 nti your word O God is forever settled in heaven. Era ekigambo ekyo it is the lamp to our feet kye kitangaala bwe tuteeka ebigere kigambo kigambye kitya kasita kiba kebe malayika evudde mu ggulu n'eyogera ekintu nga tekiri kwatagana na wano kifu. So personal revelations are private and they should remain as such.
kivula tulina cults nyingi. Tolaba tugamba nti aba yamutumye Katonda yantumye mbagambe muve ku kino alimba kyeyatuma kiri wano. Bayibuli ega nti enjiri gemaanyi ga Katonda eri obulokozi. Eno gyolaba erokodde abantu okumala emyaka 10 ng'abantu balokoka ng'abazibe balaba abalema batambula abantu bafuna obulamu obutago bayingira mu ggulu lwa njiri eno. Kati gwe onoogivaako n'ogunjawo eyiyo oba oyingidde mu cult. Kati abakaluki bagamba one time nti Bikira Maria yalabikidde abantu Fatima ne Guadalupe ne Marigori ne simanyiwa. Kakati tulina kusinza Maria kuba yatugambye abaali bayimba tituputendereza Yesu ne bagamba nti ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi zonna tumweyune atujune atwale emyoyo gyaffe. Yesu yagambye nze ekkubo nze abatwala mu ggulu. Ate ono aleese doctrine mpya ya Maria gwe tulina okweyuna atwale emyoyo gyabwe luddawa mu ggulu nga ye yatwala ogwani. Kati oba owakanya ebyawandiikibwa okwolesebwa kwonna okwolesebwa kw'Omwoyo Mutukuvu olokoka Mukama akulaga ebyamabi. Okitegedde akubikkulira ebintu naye bibyo ne bwebanga na Mukama n'ebintu byeyandaga kane Mukama yandaga ebintu nga ndaba abantu abali mu ggulu baaka balinga enjiba balinga emmunyenye zakenyenye nnyo ne Mukama bino biridda nankomyo nangaye Matayo 2:2 mu Daniel naye yakyogera nti abatukuvu bali akayakanga enjiba mu bwakabaka bwa kitaabwe byonna nga mwebiri. Kanifo kyokwogera biri bye nalaba eri abantu bajoga neddala oyogera mazima oba nedda nze nga njogera ekiri wano ekiri mu Bayibuli. Okitegedde kati kino kankibuuze tewaliiwo kwolesebwa Mukama kwakuwanga basically akuwa kugamba bantu. Kati Mukama tasobola kumpa kwolesebwa kwa nsi yonna kuba ndigituukamu ddi yonna. Kati nze Mukama agambe nze Richard nti bagambe omuzira gugenda kugwa ku lw'omukaaga. Kati we Brazil alikimanya ddi? Okwolesebwa nze kwenfuna kwange. For example kati nyinza okuba ngenda nalina omuntu gwe nangenda okusabira, just give one example. Ng'omuntu yali Birmingham naye ku olwo lwe twalina crusade corridor nga tusabira abalogo abaali ku festival halls. I think you remember that nga twalitwana n'abalogo abasamize bakunganya from the whole world there. Naffe nitukola ku crusade. Kati mbanvuga nkeera nzirayo ngene nsabira omusajja oyo Mukama n'aŋŋamba nti tomukwatako bw'otuukayo akulimba musamize alina by'atagamba yensonga lwaki emizimu gimukuba. Kati that was for me nga ŋŋamba agamba onomukwatako he would defile you because is in disobedience. Kati n'atuma n'omukyalo omu nabbi ali Yolanda nankubira Mukama bw'ati bw'ayogera ngambye ovuga opapa osinga n'omusajja ku kanisa aliko emizimu nangamba akugambye tomusabira at least be fortified omukasajja akulimba era togeza n'omukwatako. That is personal revelation, tefuuka doctrine. Naye ate nsobola okiyisa mu Bayibuli yagamba nti Katonda agamba nti ayagala omutima oguboneredde. For bruised rib he will not break. Jangu ng'oli mwetegefu okwenenya naye kati on setting up samu ajagala kusuula ddalu omanyi wabigula obisamira wabiteeka ne mu kkanisa olina abakazi lukunkumuli yajja kuno bigimukuba emyoyo kati n'alinya ennyonyi n'ajja ewaffe wantomeze kuba nze simanyi bimukwatako eno kati ogenda mu deliverance ey'ekisiru okitegedde ng'ono ekimuluma akimanyi aganye okyogera simwetegevu kwenenya. Kati Mukama ayinza okuyamba n'akubikkulira n'agamba omusajja gw'olinga naye akulimba weesootinge. Ayinza okuŋŋamba mu buweereza goli omukyala gwe wanyumiza nti ono mukoleko bw'oti ono gwe waleeta n'abuulira nabbi w'obulimba era Mukama amala n'akubuulira ayinza okuleka n'ensobi n'ogigenda kubanga asooka n'akulaga obubonero n'obuyigi n'owalinga bwatububuuka naddala ebibala eby'Abagalatiya 5:19 eby'omubiri 18 awo Mukama akulaga tugendeyo tubisome nti ebibala by'omubiri byaki
bya lwatu kati oli najja n'abikulaga naye gwe olwokuba yalagudde nga yalagudde ekintu ekituufu okitegeera kati gwe n'obireka ne mukama ng'akuleka ng'otomera owulidde. Okay. Tulikyali ne muweereza wa Katonda Richard muwulizi wa njiri bano ab'oku nguudo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.